Yes, Projan Media gwe mkutu gokka golina okwekumirako kubanga ofuna amawulire amatuufu agakagwawo ate nga agaliwo gennyini oba ageesigika. Kuba Projan Media nagamba tetukola lugambe. Ffe tukutuukira ddala ku ground ne tuba nga tukutuusaako buli kimu nga bwe kitambudde. Wali ku ground emabegako mbadde nze nkolerako stories nyingi era nga comments z'abantu nsiba nzirabaawo. Abantu abo bakola comment nga ngenda kuba mbatumirako nga malize eno story olunaku olwaleero ngenda kuba nkyusizaamu. Olw'okubanga essanyu lye nnina nabagamba wano Projan Media TV fe tusanyukira wamu n'oyo abafuse kukula eddungi ate ne tukabira wamu n'oyo abafunye ebizibu kuba fe Projan Media TV fe tuli muntu wa wansi fe tutuukira omuntu wa wansi nawe ali ebweru ali mu Uganda nga Projan Media TV ogigoberera ekyo kyonna nawe okimanyi kuba fe buli afunye ekirungi tuba tusanyuka wamu naye n'oyo afunye ebizibu tukabira wamu naye okulaba nga tuli baseruganda. Nagamba Projan Media TV fe tuli family fe tuli kwekyo nti oba uya media oba fe tuli family. Olunaku olwaleero eggulire erimpadde essanyu oba erinsanyusizza ennyo lyeri omwana asinga obuto oba omuyimbi akyasinza obuto mu Uganda oba mu history wa Uganda mu Uganda muno era ng'alina emyaka nga 8 egy'obukulu omwana omulenzi gwe bayita Fresh Kid abadde akola amawulire okuvira ddala we yajja ku music scene ya Uganda around 2019 yao 2019 nga ine emyaka 7 we yafunira basaries ogenda ku Kampala Parents n'agenda ku masomero mangi na performance buli wamu bamuyise ku interview buli TV emuyise ku interview bantu bangi abegombye mu managinga akozeko ennyimba eziwerako nga oluyimbo kyasinga okukyaka ennyo bambi nga yegomba bambi abayimbi abakyakikubye oba basereba abakikubye nga ba DJ Ash bakikubye nnyo. So Fresh Kid olunaku olwaleero njagala muneegatteko bulungi nnyo kubanga tusanyukira muko naye olw'ensonga nti yafunye emmotoka empya ttuku kyaddaaki Fresh Kid amaze na rippinga okuva mu ntuyoze amaze ebbanga ddene ng'abadde ayimba oluvannyuma lwo yayawukanako ne manager we olw'ensonga ezitayizamu ez'essente era abazadde be bamala ne bamuggyayoko ne bamutwala wa MC Events saawa zino ya managinga ebbanga lyamala ne manager Francis eyamuleta ku scene. In fact manager Francis eyamuleta ku scene abantu otandika omumanya bamala n'ebbanga ddene naye nga result zaali tezivaayo okusinziira ku bazadde be ne balooya result zaali tezivaayo bulungi. Ekiseera kyatuuka abazadde ne basalawo ne gantu mumugyeko tumutwala wa manager wa MC Events atandise okulaga nti ye manager mulungi ate tali azaamanya tali akubalwadde ngera manager Francis bwe kigambibwa nti yali awaayo emitwalo 4 gokka ngera ne bakuba ekivulu embalala ne bagenda Wuwa ne bagenda Congo avayo naga twakoze emitwalo 4 gyokka wabula MC Events agambe nti anze sikola bwentyo oluvannyuma lwa entuyoza Fresh Kid saazo ntuzirabako oba Patrick Senyonjo nti yaguze emmotoka empya UBG ndoza mukitegeeramu abavuga emmotoka number plate eriko saawa zino UBG 844 ye number plate ya Fresh Kid saawa zino emmotoka gyavuga yaguze omugolo w'emmotoka Toyota Wish. Fresh Kid yaguze Toyota Wish era entuyoze tanso zirabako atanso oganyulwamu mu ntuyoze Fresh Kid ananso okuganyulwamu manager Francis yali manager mulungi kuba bino byonna ono MC Events abikolede mu banga lya myezi ng'ebiri ate manager Francis yamala emyezi nga 6 nga aline Fresh Kid. So enamba eri wera bwogiraba kukuba ogwali Makerere ali e Kampala mu kibuga Old Tax Park saizo mu kibuga ali Makindye muluka yona wogirabire eno UBG 844k olumanya nti ya Fresh Kid era yaguliddwa obukadde 25 bweddu obwa Uganda era nga ndoza Fresh Kid ogula emmotoka si kipya olw'ensonga nti mwana akola eno holiday yonna kiba kitegeeza holiday tekoze eki tebadde wasted nga ziri holidays yamalanga ne manager Francis holiday ndoza agiganyuddwamu okuba nga abadde akuba kivulu ku kivulu era sente yaziweza n'agula emmotoka. Bano abantu wammanga sobola sigenda vaano nga sibatumidde bayinza okunyigira maka nkulabye Naxi omaze n'ontangazaamu kaawo nti toli Jordan wabula oli Omani webale nnyo okwekumira ku Projan Media TV n'abalala bangi nnyo gospel songs nkulaba ku oli nnyo Nalu webale nnyo Nakandi Farida Kakinina n'abalala bangi team Oman team Dubai team Saudi Arabia mukola omulimu gw'amaanyi nnyo Sharon K nkulaba gy'oli Canada bulungi nnyo Projan Media TV ku oli nnyo
Naalongo mu WhatsApp group nkulaba okola omulimu gw'amaanyi nnyo waloza awede Olivia mukola omulimu gw'amaanyi nnyo walo Winnie naye mu WhatsApp group nkulaba okola omulimu gw'amaanyi nnyo webale nnyo kubanga oteesa ku miramwa gyaffe n'obanga otuusaako Alima nkulaba naye kwoli nnyo gwewaŋŋamba oyagala nnyo music era nga nkusabira bambi osobola okubanga ebirooto byo bituukiriza bulungi nnyo mu WhatsApp group kwoli nnyo bulungi nnyo ddala webale nnyo okwekumya Projan Media TV n'abalala bangi nnyo besimenye emmanya ba Dickson webale nnyo okwekumya Projan Media TV mukola omulimu gw'amaanyi nnyo subscribing, liking, commenting. Gwayagala joining WhatsApp group yaffe weereza message ku 0702 07 1951 0702 07 1951 ogenda kuba oyungibwa butereevu nawe wayagala business naffe weereza message ku namba y'emu eyo ogenda kuba otutuukirira kubanga nagamba ffe tukola photography, videography, photoshoots, bridal showers, birthday biki ebiwe bityo, intro showers, buli kimu ekikolagana ne photography ne videography tukikola no Projan Media TV. Webale nnyo webalire ddala.